Tukoze tutya okuba agenti abafere mu market kuba batta market abalala bakola ebyaddala. Tukoze tutya okendeeza obufere mu kunoonya emirimu mu Dubai. Yes, our lovely people from Dubai, amugamba mutaka somena muli bungi eba Dubai Eye Uganda ngate tukomyewo n'ensonga semasonga. Right now bintu bingi bitambula mu Dubai, abantu abamu batuka ku kisaawe visa ne bazisazaamu, bantu bangi kuba kati bazi cancellingira okusinzira ku nza ezimu siza abantu bonna naye ezimu abantu abamu bakoma ku kisaawe ne banga bazisazaamu nasoka bane papula babasaba obanga kisobola okubanga kiri ku supplier obanga kisobola okubanga kiri jenenga sazo tunakola ki tetunafuna information entuufu bwe tunafuna information entuufu oba information eri clear tujja kuba tugezako osharinga nammwe abantu abeera mu Dubai abantu abakola ki abalivinga mu Dubai nenga just mbadde mbasaba bwe oyagala kujja mu Dubai ekintu kikole mbudde osobola okubanga ate otambula nga tofunye mu buzibu bwonna supplier bwafunamu obuzibu kitegeeza ne bakoledde biza bajja kufunamu obuzibu bajja zikansolinga abasinga mukome ku bisaawe. Issue ya leero bingi nnyo bitambula mu Dubai, so twasize leero tufocusingeko mu Dubai. Twagala kuyisaamu ku nsonga y'abaagenti bangi abali fake, bagenti bangi abakola ebintu ebitali bambulamu. Era tulina bagenti be tugenda oyisaamu ku gaali wano olwaleero. Lwankola gye mukolamu emirimu otegeera. Appreciating amaanyi ge muteekamu ne munoonya emirimu. Appreciating Abannayuganda emufunira emirimu. Wadde at the end of the day abamu mubba bubbi, abamu muli fake, oleeta abaana n'obasulawo n'odduka ate nga bobaleese oledi nabo beetaaga ki ka commission. Yes, nga sinagenda maaso bali njagala madamu abeere nga abeeyanjulira. Gwe tulese abeere nga abeeyanjulira tusibe nga tweyongerayo mu maaso. Hi, my name is Zawadi. So yeah. Okay. Yes, nge mudde ndoza budde ensonga y'abeegenti mu Dubai. Twagala obeere nga obeeko n'ebintu by'oclarifyinga. Onyume olabe ku situation y'abaana abaagala emirimu n'engeri gye babayisaamu beegenti babatwalako ssente ne bababba baada banyinyoze beninamu inbox omwo baagala solution naye simanyi ba solution egenda tandika ekyo tugezaako kikwasaganya beegenti abalya ssente z'abaana oli akwata ssente n'aziwa n'omuntu gwatalabangako kyekiri ku baana ba wano alaba bulayi muntu bamugamba basanga mu magurupu tebaba tebamanyi nabbama naye n'amuwa ssente era abantu abasinga abasinga bali mu overstay bali frustrated by agents. Sente bazirya oli ne yekweka abaana ne batukesera nga beekyayi ne babeera nga bakola abasinga ebikyamu bamugaba na Uganda nti bakola ensobe ne Uganda basinga bakola nsonga bali sad by trusting people with their money not more than one time wadde omuntu sente n'alya nengera ne bakola gomala ye n'akola abantu abasinga ne bamalayo ne sente wakanaga akatiza okudda Uganda nga desinza naziwa agent nazikozesa byawana nkozesa blanda. So clarifying a question. How are the agents in Dubai in English? What should be the right way? Before we go on to the bad, let's talk about at least the birungi bebakoze, you know. Okay. Most people to jamono over they come nga tebaina chebamanyi, but they need the jobs so quick and they don't know where to start from. Kati ngomuntu yekaika oku approaching is the agents. The issue is you do not know which agent to trust. Wow, tetumanyi ngeri gye tunasootingamu ekintu ekyo. Because gogo weesiga ayinza okuba gwe yakolera bulungi ng'ate yabba mulala. Okitegeera kiba kizibu nnyo okwesiga omuntu nga tosoose kulaba gwe yakolerako ebirungi. Kituufira ababe bakoledde be bakoleeta. Yeah. Now the problem is bana abantu gye bajja ezo statuses ze posting about emirimu gye bagenda ne bafuna ezo contract, are they genuine? That's the question. Are they genuine? Do they undergo training eyokumanya nti maybe they will give them jobs? Is it a sure deal? Like, is it a really sure deal?
awe wali obuzibu. Now, they've done a good job. They've really done a good job. The agent? Yes. Ogwo mulimu si mwangu. Si buli atudde mu bed space. Si mwangu. Wadde abasinga bajjayo status z'abendi nabo ne bapostinga ne bagutambuza mulimu gumu ne guvaako ba agent 8 nga buli omu ayagalako 10 gugenda okutuuka kuggwa agwagala mwe mulimu okusasulira sente zennyini zewandibadde bakusasula mu musaala. At the end of the day, ekiba kisinga is not about the money. Ekiba kisinga getting the job. Getting the job, and the job is real. Naye kati kizibusanga mulimu ogwadda. Let them not think mbu ngeri gye basaba emirimu bajja gibawera weerere. Eyakunoonyeza tagenda bukuwera weerere naye ayagala benefits, ayagala kufunako. So aba alina okusaba sente. Oyina just ku agree nga you either pay the money or you go somewhere else. Ekintu kiri best. Bwe watuufa okusasulira sente. Lwansonga nalabako muvubuka incident ndowooza was it last year? Because the moment yo nange nali noonya mulimu naye ng'owulira stories. Yakuŋŋaanya abavubuka n'abateeka ku union yaabwe oba abawo abaana from Uganda mostly nga bangi n'abateeka ku union yaabwe n'abasime nga bangi n'abalekawo ku bridge n'abagamba kagende mu metro oba nga bajjako bona sente bajjako ndowooza kamu abiri ziddira mu meka 12 nazibajjako nazitwala nabaga ne balinda awo ku bridge nga yinagenda nya metro n'abula. So simanyi people are just too desperate. Byonna biri involved. Because at the end of the day, buli omu akimanyi the quickest way to get a job in the UAE is to pay for it. Everybody knows that. Why do you have to pay at the bridge? Honey, everybody knows that. Obuzibu n'abantu bennyini you cannot trust a client. Tosobola kwesiga client. N'issue endala gye nawuliddeko nti oba gye nalabako abantu ba agent gye boogera ku saidi yaabwe bonga bo bagamba they get jobs for these people. Yeah, they give them the locations. Oli bamuwa omulimu n'agamba nti ngenda kukola ngenda sasula. The moment wafuna ogwo omulimu gw'aba takumanya ayinza n'okuliisa. Ayinza n'okuliisa amazi. Bavuma. So kinakyo kyayitira beje nabo gamba kati sitwala muntu ku mulimu nga tannampa sente. Yes. Okitegeera? Yes. So kati how is it? It needs to be a mutual understanding for real. It needs to be a mutual understanding because what it is aside is our agent amazima ddala these clients are not good people. They are not good people. No, next year the agents basinga obubi. Kyenkugambye experience gye bayiseemu yebakalubizza. Nze wenkwatira agent bo bennyini wenkwatira agent case is the job is you call abana balese you want them to get the job and but you say job tell you why don't you return the money back? That's bad and most of them buli bwatuukawo ng'afunidde abaana omulimu obuzibu bwenna ne bagenti omulimu teguliyo tebasesema isokeka okitegeera obuzibu bwenna ne bagenti bumu tebasesema sente zo ate ze kati actually tekirinnya okuba agent wana abantu be Dubai omuntu Dubai yakolera service negaana takudisa ate nga wagisasulira mu bulungi yakwata na bulungi awo wazibu ebazigera awo wazibu kintu kya refund bantu bannyo batukoze ebintu ng'ebyo olinaga ngenda kukolera kino n'obusasula nekigaana oyitamu nayagala ate omwongerera sente aladdemu akola ekira kwegamba bo nga bo tebakola losi okitegeera naye sometimes omuntu yenna ng'oli royal ate ng'oyagala kyokola nze okwagala nkomewo gy'oli oba okwagala mbadde nkusobola okuba nga ogamba anyway twali tugenze gula kino bakireese si kyekyo kitwatumizza katuzeeyo nange nyongereko sente bafena tugale sente tukolese but someone agamba losi yo giri eweka ba agent tebazza sente lwaki ba agent tebazza sente nze sobola mmanya siri agent ekyo kyo sisobola mmanya siri agent because I also have bad experience with them ekyo kyo sisobola mmanya and if I'm here actually because I've seen this I have heard banange tukoye
Okay, can you say about that bad side? Yeah, so I was only talking about the good side now. Okay, now let me talk about the bad side. Now, agent, you're muntu are collecting a status from, let's say, katinga company ezimu zipostinga ku status zaabwe. Kati ye agent najijayo namanya bano ba postinze balina interview at this time on this date and all that. Engeri gyali nti alina status yaabwe ne namba ya simu zaabwe ajja kwefulanga abamanyi nnyo ajjayo ka status yako akapostinga ewe. Bwamala kapostinga ewe abasinga balina group. They have WhatsApp groups. Yeah, abana jibabaje mu group. Postinga mweyo group ono nagamba I'm interested ngaba mu texting privately. Ngaba wa the same information, the screenshot je yafunye and sente yeza ayagala. Okitegeera. Bamala ngata abamu woba mulungi nnyo ajja kuleeta ku interview. Bwaba muko ajja kutuma ku interview naye osooka musasula. Ebiddiridde eyo abatayagala mmanya abakozi obugwe akuje mu which is wrong because Jogenda, it is not a sure deal, it's not a guarantee. What if your company ya postings nabo ogwo mulimu tebali sure about so before you post a job, at least make sure ononyerezaako ogwo mulimu gyeguli, is it genuine? Beera ate bw'obeerawo weba kusaba sente abaana banaye musasule abo abaana bajja wano nga bamaze osasula aba agent abo bwe baba bazze for interview tabakiriza tabawa location and everything before nga tebanamusasula. So webamala okusasula agent kati gye bazza okukolera interview maybe babasasuza okitegeera nabo nga basaba sente bwe basaba sente bano abaana ate bakubira ba agent like bring the money, they are asking for this money. Now are we having misunderstandings with the agents? They don't want to pay. Omufunidde omulimu omwana amaze osayininga offer letter, company emugamba letter sente agamba nze agent gundi eyandeese, company eyogera ne agent gundi yeebuzaabuza. So ani afiirwa? Omwana at the end of the day kuba waliwo abali greedy, someone waliwo n'abali fake in that nti alanga n'omulimu gw'atalina. We need to be trustworthy because we are holding people's money, we are holding people's futures in our hands. Emu ku bisinzo leeta Abannayuganda okuinvolvinga mu bintu ebikyamu wano Dubai beagent ebamu kubasookera ddala because mujjako abaana sente batukesera nga tebalina way of survive nga they have to go bad. Oyingidde overstay tolina kyakulya mwana ow'okwebaka lutalo, that means mbajja kukola kyonna kyenkoze okusurvivinga. Kuba n'okugamba mboddeeka ofune pass out naye yeetaaga akasente akatini ate agent tajja zikuwa. Kyova aba agent bamu bali batandise okubakwata nga babakuba bubi nnyo bakolako gye bayita otwalira amateeka mu ngalo babakwatanga ne babakuba. Waliwo omuwala we yampeereza message n'angamba agent waliwo guy yali mu security we yali akolera company kyawe olaba abavubuka babe smart nga bakolera company nini nga abajjako balinga bawala basatu nga bajjako miliyoni zaalinga 4 oba 3 kitundu bali bawala basatu ng'abagamba ye mukwano ekyala mukwano gwe is going to pay abaana abo babawe emirimu. Bali baana bampereza amanya gaabwe naye ne gayinamu bampereza ebifaananyi bye n'abagamba agenda bakola ki bafunira emirimu. Ne gayi we yakwata sente paka kati akyebuzaabuza. They don't want to pay back ng'ekintu kigaanye baagala bakole ki baagala babeere nga bokka bye bafunamu mu kintu kino. They don't want to lose anything. Ekitegeera tebaagala kufiirwa kintu kyonna. Kati weebuuze oyo omwana yava ewaka ng'alina sente zayagala okukola wano e Dubai oba tomusiraanyiza omusajja yabatolako miliyoni ngeza abawala 3 abamusiraanyiza. Kati omuntu ayinza kukola atya abantu tukoze batya? In fact it's general question. Tukoze batya okugoba abantu nga bano mweno
industry because they are really doing a good job, but they are not trustworthy. They are not honest. They are greedy. Bana banji balina sente naye bulowulira buli kanakuwa ne nkimanyi saa zino n'ewembi wano waliwo bali mu kubba babatwala musana mbu bakole nga gye babatutete tewaliyo. I don't like it. So nja kwebuuza tukoze tutya ogoba b'agenti abafere mu market kuba batta market y'abantu abalala bakola ebyaddala tukoze tutya okendeeza obufere mu kunoonya emirimu mu Dubai. Omunnayuganda akoze atyo surviving amwe n'embeera ya Dubai sawa zino etazannya nti buli emirimu mitono abagiina bagiseera abafere bangi kwegamba omuntu ayinza kukola ate okusurviving amu. Ekisooka kujjamu abafere ogenda baflashing out out kwene embeera lulinga baali babaflashing out bagezaako nno bakuba emigere bakubira kuba someone takes money bakubira ddala asobola okujja nabba wano n'owulira nti ono abbye baddeira yonna and they get a lot of money galina akuba million 15 omutwalo gwa ddiramu nga clean. It's not clean money lwakuba just nyangu. It's not clean money. Olina abafera n'abaleeta n'abatuuza ku banias n'abalekaawo ye n'addayo gyebera alina adda mu accommodation yeba. I think the first thing we all need to do nga wakajje Dubai kunoonyereza and at least kubeera conscious, yeah? I think they should also be a little bit skilled. Yeah, no, naye obimanya bya skills ewaffe Dubai nsi nyangu yakujjamu. Everybody abadduka munamanya ajja ku kiyumba. You know that? Yes, abakazi naye basajja tebagendagenda mu kiyumba balina beeramu ne kazungu. Abatamanyi nakuwandiika kubanze ndabyeeko abantu bano baleeta bakulese kukola mulimu naye ogenda kola mulala nga nekyolimu tokitegeera mwana. We need to at least we need to educate ourselves. Education bw'oba olya kati basinga babafere lwansonga bakweta n'olupapula nga tomanyi kyogenda sayininga bakutadde pepa mu maaso baba abaana abasinga agent yantunda simanya ndi ajumaani ndi nkola menyeka nkola mu garden. Why? Because wasayininga kyotamanyi. Kikwetagisa okuba ne mind eri said nomanya kati nzize okukola guno omulimu n'osoma contract yo ofaleta yo n'ogitegeera. Tosayininga by'otamanya. Abaana basinga mufunye obuzibu lwa nsonga mujja wano nga temuli ajagamba temuli educated, oluzungu temuli communication kizibu kwegamba ng'ojja mulimu nga togumanyi. Baba basinga batwala ne mulima ogeze mu construction tomanyi kyekitegeeza. Okitegeera omanyi byakubindikira muntu ona ate namwe beegenti omwana mu briefing obaga ogenda kukola mu gundi naye mwe mubakwata omugyewo omugye mu banias ku kitanda omulese bulese omutute bamutadde mu construction akola amenye katabitegeera teyabisuubira asayinze contract obusente butono myaka 2 nno kiba beta n'ojja n'okola contract n'osoma contract n'ogitegeera nga tona bana sayi agent tanakukozesa nsobi wakati agent basayinisa abaana bi contract olina akoleyo mwezi gumu naga ekifuba kinuma esaabitegera bino biki kyovula omuntu yena kati kino kyakibagamba omuntu yena ng'oli Uganda oba ng'oli wano Dubai nga owulira toli so much educated toli open minded nti wasomako oba oluzungu olutono oba olutegeera kitono oba olugenda kitono kusegeera kiba beta n'okozesa kampuni n'ekujja Uganda n'ojjira mu kampuni notajja wano kunoonya mulimu nga tomanyi luzungu tomanyi nga tomanyi wandiika ekitegeera kampuni ennungi nenabwera tewali njawulo at least bw'ojja ng'ozze mu clinic oba mu clinic bakweta n'ofuna akasente akoze ng'oli mu clinic naye bano bakujja mu bed space tomanyi luzungu tomanyi kuwandiika ne bwogera tobitegeera ng'olinga bapatani okitegeera naffe tuba desperate ng'oli yeevaako ddayo anti kati nakkiriza nti so biseera singa bw'oba oli Uganda nga tunayagala kujja mu zino sibe nga sure oli equipped n'oluzungu lwo at least understanding English oba you can read and write okitegeera either jangu ng'oze direct mu kiyumba okitegeera bw'otuuka wano you can elevate yourself onaliwo courses nyingi sobola okyusa obulamu bw'omuntu okitegeera naye beegendi babasanyiriza contract zemutamanyi n'oyingira contract okyalinaku probation watandise okutoba omusajja n'akalakata paka emyezi 6 omuntu akansolinga myezi 6 aba asobola okansolinga but it depends on the contract that you sign. Probation eba ya myezi 6
officially. Naye ku contract woba wa signing, I am going to finish my 2 years. There is no way you're going to cancel. Nga tomalirize emyaka ebiri because oba okoze eki contract. So you need to read your contract. Bwegamba probation is 6 months, then ochimanyi oli ku safer side. After 6 months you can cancel. So bieso ni bato bisobodde. Naye kasito signing nga ku contract ako tebakataddemu naye nga bagamba olina probation period. Kasito signing a contract eri bwe batyo olina gibusa amaaso. You have to really question it. You have to question. Lwaki omuntu aba ku signing semyaka ebiri busimanya signing ekoino probation bemala okumisa abantu bakoowo. No, I think that nze manyi problem weri batukwata nnyo nga tuli desperate. Kati nga wano mu situation emegawo nga aboneza tebafuna mirimu visa ziganye awo omutera asobola signinga contract nga twekinamu buzi bejenti bennyini baali batabuse ng'embeera nzibu nnyo bakwata wano sente z'abaana tebazi mwana. The thing is, Uganda tukwatwe bannaffe ekisa tugeyatandika obalabisa tujatika wano ekifaananyi kyo kibeere ku Dubai Eye Week number nga tukuteekayo omubbi because you guys are taking what deal eganye kite nze nina amagga we nasula olupapula for some lady wasula olupapula lwa housemaid biki atutambule mu Jumeira tudropinga kati someone nakuba oba tukubira omwana n'agendayo naye nga tagenda beera mu kiyumba naga sagala kiyumba. I want a live out job. Kyenakola kimu namugaba meeting afuna omuwala ogenda omuwa omulimu buli muntu agula nga tufuna omuwala gwali gwa 2,500. That time emijja tegirabika so omukazi akola ne visa by the way. Twafuna omuwala n'agendayo twamujjako commission because we worked. Otegera ne commission naye teyenkana na sente zagenda funa. Yazali ntono nnyo kusingiza bagenda omwazali 2,500 milioni 2.5 nga tetukana tetuka sense twamujjako tetukana half. So humanity okitegera tofunira mu Uganda omwana nga akwata sente nga ngamba oyo nga tumukwata omwana nga tumutwala ewo mufo kyaffe twatera omwana tuganze wayogedde nange naye omwana gwogenda okwesa ono yagenda okukola omukazi ne boogera and they were like okay ne bamugamba enkya wetekeko gye n'ebintu byokola yali family y'abazungu. At the end of that day, like tomorrow, the next day kumacha like fatuwade sente tumuvuddeko tuli byaffe bam nga bamugamba togenda kukola omukazi nga amugamba no tugenda twafunye batujjidde omuntu mu nsi yaffe gwe tugenda okukozesa ekitegeera already to receiving the money omuwala yateekako message zisiranga message za pressure muliwa sere zange I was like I don't want to take this money. Kwanza nagamba let's keep this money. Omwana wagenda kumuna settling. Then we can say musoko sasa. Omwana we agenda yo ne bamugana twakwata kasente ke tukwadiza. No kumerinya. Ne operation yo state tujirinda so bile onoga ateba naye. Kati acha textinga. Tamaina bwe tuli. Basegera ngefe twakola ekyaffe. Tumudiza sente ze by the end of the day. Sente yegenda okubeerako omwana. Si nnungi. Bastegera. So some people babetaga kuba nga bali open mind ngo ine ekisango ga mu Uganda munnange tulina okulumirirwa tulina okulumirirwa bannaffe because guno omulimu gwa just bwesigwa tekulinga kuulo omuntu aba akuuze sente ali boba oze omuntu bannange tetwerabiranga we just keep quiet and watch you how stupid you look at us nga tosasudde ng'oli mu kunyumirwa sente zaffe. No, sigamba mutabata sasula. Mukwano temusasula. Listen. Waliwo abantu abasasula ninga basasula mpola. Anti tetujja kukolera ku peesi yo wali ozeewola tewazeewola. Situation ekiji wazimpera. Mukwano. Tubozimpa wangamba. Take your time. I didn't mean the whole year. And most why cases do you want me zikuwenga sizirina? Do you know mbo ojja n'ongamba ngenda zikudiza mu bbanga weeri tewali eyeewola nga tayogedde period webali oyaba mubbi no people weba mukwatagana nga your person oyaba mubbi is your person temwogera budde oyaba mubbi hawa
how I check if she has so actually the agent tujja bajuinga nti bannange mubere bakisa mulumirirwe bannamwe ababanje batusasula empola mpola kwa buli muntu bamubanja at the end of the day naye omuntu sasula make sure omuntu omalayo sente ze sobola okubeera muno mu Dubai kuba katola omwala ali mu Uganda yankubira abanja sente agent ali muno abanja waliwo agent agenda kujja yangambye waliwo omwala yawola gayo no oba speed tenaggala waliwo omulenzi yamuwa sente akola visa omulenzi teyagikola yampeza n'enfaanana bye bumulaga gayo omumanyi yali manager ndoza yali manager waayo amuvubuka era kati enaku zinakolera waliwo kampani emu naye ya travels omuwala agenda kujja mu Dubai yanteddeko message nangamba musobola okumiitinga biki agenda kujja mulabisa simanyi ayagala sente ze ayinza okuba ayagala sente ze oba yamugamba nga njakuwa ne message nagimpeza sente ziweddeko ku simu naye ngenda kuterako sente ziweddeko ku simu naye ngenda kuterako kuba togayo weyagamba ayinza okubanga teyapa bayiro yebadde ambuuza nti ayinza yita atya what are the necessities ku kisaawe yindi mu Dubai ekisaawe kyawe Uganda ng'oyita ku Uganda Uganda kasitoba n'empapula zaabwe yellow book kasitoba ne visa owa visit visa olusi basaba hotel booking oba invitation and all that naye nga fena covid ku Uganda covid tebagisaba nnyo bayangambye omwala bamusabye covid yellow book owa visit because nze anyway kiri bwe kiti it depends oyinza okugwa omuntu ng'akwagalamu ssente kiri bwe kiti abasinga kale balinga bagamba ffe twamanyira sasula ku kimu Abannayuganda nze ebintu ebimu mbitunulamu neŋŋamba kati kino saagala kindume muntu when I was coming to Dubai natunulamu nga ndaba ku kisaawe abantu babakomyawo oli nasula tiketi neginemuleka so sometimes kiri better noleka ku Entebbe airport emitwalo 3 tekiri okay but okwewala ebinavaamu anti okudda okumpampulyako olwo abantu abasobola pressure abasobola isaawo ekibuli musobola isaawo ekibuli bayitawo oli nayogera enaku zino bali okay enaku zino bali okay bali okay naye jatukowo nga toyina kasitokwata yerobuuku tekati awo naye Dubai tesaba yerobuuku anti si Dubai Uganda oyina okusooka okukkiriza mbu Uganda esabawo okay mutulabisiza mugamba abantu abayingira muntu wa sente kajjamu neerobooko oba togina ddala and I don't want to go into that stress you pay money nga mpita era nze gale yanza suya eyabinkoleyako namu emitwalo 3 nazina ku mubeero nnyo kasana eto nemu emitwalo 3 bwe nnamala oyitawo nga VIP fala bali babanamanyi bali nandaba nasazaamu nangamba genda ogenda kuvisitingamba genda bwe natuka nempitawo netuke nga mu waiting area nga ndabya ddala nenyenyinziraba kati kabaka nemwongera n'omutwalo n'omwebaza 31 namuga akwata omutwalo omulala oweze emitwalo 31 ku mitwalo 3 kubanzi teban stress nga nazisasula mpiseewo nasoka kudda side ze then nemweze emitwalo gya 3 honesty nandigambye temumanyiya nenzijako essimu naye that's not me nze bwe mba ninagundi omuntu making sure nti fulfilling ayinza okuba ku low pace niyo omuntu making sure enaku zino bali okay my clients are telling me enaku zino bali okay ate bagamba basaba byenyini yellow book visa copy mu UAE mu Uganda Dubai tebeetaaga yellow book by the way okukwata Dubai oba n'omukisa mubi oba kigendereza Dubai tebatera kwata naye oba just omukisa mubi but these things that is happening right now visas being cancelled before entry bigenda kwonoona business eno no bijja kuba sorted bintu bingi byetubaddemu wamma Bannayuganda kimu n'omwanya kimu tubibaddemu byonna byaliwo before bibaddewo basabye bank statement naye byonna ebyo tubiyitangamu era tujja sobola okusurvive whatever happened to the suppliers they should visa zaite ziyingira abantu bangi twaliwo nga tetulina mirimu naye nga weetuli ekitegeera nga ne airport lutalo bakyusiza visa mbovudde ku z'omunda ate nga visa yeggwako naffe twaliwo ne tuyingira overstay kadi naye Katonda ono takola ki atuvaamu tatuvaamu so at the end of the day mumbere nga muli bagumu buli kimuntu kyotandika kifuna engeri gyekikola ki gyekigwamu so sagala mbere nga mwemalamu amaanyi musigale nga mupambana akasana k'amaanyi naye tulina osigala nga ffe tukola ki
tunoonyamu kuba kyekya Tugenda mu October. Yes. It's a month and a period of hiring from October until January. So for everybody who wants to come in, this would be the right time. ndowooza mukitegedde abagala oyingira Tugenda mu winter, so winter esemedde abantu baba era ndowooza mulaba kati mugenda laba tourist obufere bugenda kweyongera kimu mulina okuba nga mukimanyi tugenda mu winter season obufere bugenda kuba waggulu kuba mu winter season emirimu giba mingi era ndowooza mulaba bajjanga ne batwala bakiriina ne batwala simanya abawaita bagenda kukwalinga naye obufere bugenda kuba bulungi. Be careful. Bono bukampuni bwabayindi bugenda kuba bayitayita emitwalo 2 simanya kwegamba katonda yekka naye hiring season obufere buba bungi. So Abannayuganda mera gye muli mwebereremu baagenti mukwatibwe Abannayuganda ekisa mulumirirwe Abannayuganda bannammwe. Actually, that is the quickest way to solve this problem. Kasita batukwatirira ekisa, like they make sure they feel bad when they do something bad to somebody. The thing is lya olina okulya ebirala abirekerani lya sente zolina okulya anti kati era bakiinamu wenzimulekera ye anani kuba abaana bangi mubatadde abaana basinga bano mubatadde mu mbeera embi olya bbanga tabbe waayi lwakusonga mu beegenti temubadde kiriya so ojja bajunga yonna gye muli mbere bakisa muyambe Abannayuganda yamwe mukole obulungi bw'ensi tekiba kibi omuntu bwakujjukira after naga mwana lwakwanze kati nzinga nnyo okukola ekiro nga sagala muntu ansiime nti oba ki nsagala kunsima mbw ate oba onyambe mu maaso nedda oyinza obutayamba nze no extendinga hand noyamba Omunnayuganda omulala so ebiseera ebisinga tuyisaamu information ene batuukeko musomosolenge gye muyamba bannammwe abalina emirimu munyweze mwana nyweza ogwo omulimu gukwate ng'ekyamairo nsonga wabweru wookya ofuluma wabweru Dubai onoonya ku mulimu wano it's not easy nkitegeera so mubeereyo nga muguma beegenti abafere bangi naye tugenda bakwatakwata tubakuba engatto abalala tubalabise bateeke mu kamera ensi bamanye yes n'abeegenti abalungi mubasiime agenti tomira tolya kyotamire bwowulira nga omulimu gulaba gulimu abantu abasusse mu kitegeera namwe abafunira abawala emirimu temuboggola nnyo temusooka bali obafunira emirimu temusooka kudda ku baana bakozesa mbu simanya biki nekinege oyita omwana simanya yukamu simi simanya balina oluzungula lw'ekiceka obudde bwa kiro omulimu gwa misana oyita omwana mbujangu kusimanya munkwereze taxi omulimu ogenda gumuwakiro namwe abawala muteekemu ku gundi agenti akuyita atya saa 4 za kiro mbu akuyita kusimanya for you I will get you job others it's okay don't mind bro obulamu ogenda butunda lwa mulimu obeera ogwene medical after some time mulimu kyogwo ogenda funa sente mmeka so banaye twewe ekitiibwa tusobole okuumagana bulungi abawala kuuma omubiri gwo si kyakuzanyiramu si buli akusanga mulwakuba akulonyiza mulimu akuddeko akukozesa n'alemu okufunira bantu bangi babalidde ku mpewo beegenti bakoze abaana ebintu ne baagenti banaye si be baba hiringa so they are not sure akutwalayo obutwazi sagala akulye lwakuba ne bwe balya nabeera ova Kampala ng'oli malaaya nedda mukwano aba yazze nga yakikutaddemu mbu alina kulya okusooka okufunira akulya n'omusasula n'omulimu ate nga nkubuulira akulya n'omusasula kyekyewuunyisa ondidde ate nenkusasula buli omu alira ku magezi ge kati nga mumuddewo mugamba mbugundi yakabi ate eba yakabi naye iriswa liriisi tewaba kyakukola omusajja akukozesa bwamala okukozesa n'akulya n'omusasula n'omulimu eguba mufu munoonye just company ennungi munoonye ba agent abalungi webali agenti yenna golaba nga akujja ku mulamu akuza mu bisambi toka weyo genda mugambe genda eri wala nnyo because at the end of the day ogenda sigala mayinza n'okusiga obulwadde togenda kufuna babula boy abantu babula Dubai ne agent babula ate na Dubai byaffe mugimanye emisango gyaffe bagiraba genda you look for your African to solve it you solve it bit osagera pasi wetu bajja okugamba
Near the end of the day otademu sente zo musajja akulidde takufunidde mulimu nodda mu base press kyole mwana gunogera naye wa simanya nze nechaye ntademu seza ebanzibye nzunze nze njagala mpulira ndikoye bonna babitamu like when namunoyeza kawo nafu sinoyeza abantu mirimu bannange ensaga mu zenti noyeza abantu emirimu abakaaba just namulaba ngali ku ngaliko nganenge tikakosa kubona mala ku TikTok ogenda wa video kunze mu TikTok ale ku TikTok ndaba bagayi bamuyita kati jangu eno simanya ne bana abawala bagayi bamugamba jangu eno simanya kati ogenda kujja Abu Dhabi bakujja Dubai ogenda Abu Dhabi ononyo omulimu that same day takumanyi mbusimanyo omulimu yaguli otuka Abu Dhabi obude buzibe nga tomanyi wakweba ekino kweba kawe ojja kweba kawe ekitegeera so bisere bisinga bera wosobola okutambulira mu area gyosobola okukola ki okusurvivinga mutoza kubanga oli mu Dubai oli nakuyitirawo tomorrow. Be conscious. Be conscious. Oba tambula ngo ina sente. Mwenye tugenda bus zitambula ono 24/7. Okitegeera. Togenda Abu Dhabi nga tolina bogenda kudda. Oli akutwala akuteka Abu Dhabi mu ndeeyo. Obule ekyo kola gambe webake wano. Obenga webase kira tekeke emikono ogenda kukola ki wogana gobe toka fuluma genda babigenda. Abasinga abala mutya kwa mbabapya utuso kipya tubitegeera. So kati wolo ni yanyumiza chaliwa nti yalinya agent yamukwata namuyita bikini bamulisa tax ne bamusulu bawa ezalize jeberali nabeera ku kubo nalinya tax wa tax namugamba kati olaba ndagala sente zange nakubira buli muntu ate mu budde bwetagira sente nga teri muntu akola ki akuyamba so nga okudde okugundi ono omwala nalaba nga bagayi bagala buli muntu alina simojja kujja eno simanya mola abiri osatu by the way simojja kujja wano muntu alina bwamuyita muntu alina wamuyita walo ne gayi yatugamba ngo afunye nga mola walo gayi no kwanza summit just bali nchikola mu distance sagala nze kudda mbantu ate kola ki so boya nayo kola gayi boya yali akonversing n'abantu benamuwa bamugamba shalingira conversation begino kulaba jangu nze ndera ne mukazi wange jangu ku hotel bro omuntu akwita ate ku hotel mbusimunyo mwe oyise mwana muwa muli mu hotel namuwa location bro obuchime mu hotel yaizo kuba kufunide kwa hotel gwa massage ekiyumba oli akwise ekiyumba someone you're going to be like an housemaid and someone is calling you mu hotel ma kama massage yakufunide sipa akutute anyway akala kuwadde omulimu ogenda bera wa mukazi we ogenda kola mukazi nga nawe akulya santa uko kasito gusoka kutandika wado kyawe ebegenda kuka pati so omwana oyo bwe nakola kyomwana bwe namufune yatukese nagamba abikoye akyali mu process enonya nagamba yabikoye yagala kudda waka biki okimanya abantu wetubafunira ticket tebafuluma kati we namufunira omulimu nemugalo omulimu guno jangu ogendeyo labi gwali kuba before yagamba nga sokola buli mulimu ne gwa kiyumba ya ndoze we abera wawe banga ndoza watu ne bamukanga mu bamanya abasajja bawo nagenda omugamba wali omulimu guno genda yo okole biki gwali sure nangamba askati ndikoye ngenda ka biki nemugamba obosa zo genda ka yoko genda kola yoki oyine plan simanyi nze kastanzire wa mama wange wavayo at the end of the day in the first place because wine is on ratio of the day was the one nemugamba okay because he one thing is njagala abere safe wona wali alimo kubanga ali used kuba na Dubai bakozesa era obo ino omuntu gobene nga akuteka mu like akuteka mu budi cyandere cyo nyino bango oli wangu so mwana yangamba ngemugamba okay safe journey waitawo week nagenda okudewa muuliza mbwe munange ne walo omulimu gwe bansuubiza ayinza okuba kateramu ali akola edona yogera ku mbeera y'okunonya mulimu kirungi nnyo omuntu onoonyeza omulimu ku TikTok ng'omwana ojja noga bannange ku live munoonyeza omulimu. How dangerous is it? It is dangerous. You're a woman. You're a beautiful woman. Everybody would want to take advantage of you, honey. Buli omu obadde TikTok enoonyezebwako omulimu ng'oli mukazi mulungi bagofuna omukazi
mukwano si buli omu ajja ku TikTok akwagaliza mirembe. Some people just want to chew on throw. Bakulekere bawo. Anakuwasa. Bakulye ne bakulekera bawo. So actually ekiba kisinga anyway by agent tubere n'ekisa tubere nga tulimirirwa. Segera ebyabajja Uganda mwaga Museveni abayisa bubi mwaga government. Naye namwe muyisa bannamu. Nina mwe mutuuka na ne muyisa abantu obubi. Kati Uganda empya simwe mwagala kigenda mbwe muti. So watu wagala bera mu Uganda empya naffe tubere bapya mu mitima. Ekigala lezi tukole cause ekigala kole kino nga kina omuntu ekimutwala. Mugamba obusemba yokusaidia ba agent. Baterere. Nengeri yokunonyamu emirimu no, online basobola okunonya. Me personally, I cannot disagree on what agents are doing. Like nkunonyeza omulimu mpa sente nkutwala and all that. It's good because abasinga tebagala tambula. Byakiraga ontwala tondi. Eyo eba choice yo takukaka. Ne agent abakazi ne bali yagala abavubuka. Ate kati awo omuvubuka yabamu n'ebintu ebitali yababulunoke. Ebintu bya bulunoke byanjawulo. Buli omu abalina kyakwagaza. When omuntu, you have to just be conscious and understand what you need. Omutima gwavayo nagwe Uganda ng'oyagala mulimu. Like that same. No, you don't go. Tubula abana bangi babajja Uganda n'okuleta mboze kwa n'okuleta. Bana ebadia tubeere patient. Let's be patient. Chola bacho nanga kiri dak tokigendamu. Let's be patient. Abantu bangi bafudde ne bagende. Bantu bafudde ne bagende Germany. I know some people. So why do you have to rush? Give it time. Maybe mukisa gote. For yourself to so gende Canada. Maybe your luck is not in Dubai. Do not give up so quickly, but you also need to be patient because the two papa tugwa munsobirwa ku papa. Tupakuka. Nyo. No tuko kufuna omulimu nga bakulidde. Mnogera mu medical zingo ino olubutoto manyi. Mnogera medical ino olubutoto manyi na agent ki. Agent babula. Baba walazewa. Baba accommodation basura mu accommodation. But this should be a caution to agents. Please, let's be nice because if I get you over somebody now reporting and asindike ebifaananyi ne evidence ne nkubira nawo n'otandika okweraga, I swear I'm going to come to the public nja kulabisa. Ebifaananyi mbirina enamba nzire ne sinafuna budde kubako n'abana. I need to call those people. Yeah. We cannot post them minus finding the truth. Yeah, because omwala akweleze namukubireko bambi nayogera. Anyways, Dubai Await Uganda bale kubanga mwekuumiddeko sibanze kambane zawadi gift. Yes, kubanga tuli kupodium kubanga tubaweereza tubalitwogera ku fake agents mu Dubai. Bantu abanyuganda basinga mbere coaches bana bangi babale itani babajjano babale sekola ibirane batwala mbirala bamala babaleta bamanyi ebakulimba baba manyi agent ajja omuwala e Dubai Uganda nga mneswano nga mayinti azze kwetundu nkugambye bazimanyi bakimanyi ate omuwala ave Uganda najja wano neyetundirawo n'afuna sente ekintu tasobola kivaamu ate aba yavudde Uganda nga akikola babajja ku William Street. Okwetunda waliwo benda bawalinga ba tewetaaga genda ku street okwetunda era kivudde ku bagezi so tujja kuba tuclosinga mawale kubanga mwekuumirako mu subscribing like thumbs up video bana basobola okulaba batwabidde mu Dubai mwebale nnyo abatwabidde Uganda mwebalire nnyo ddala ate mwe abatwala around the world Europe Germany yonna mwe muli omwo bale kubanga mwekuumire ku Dubai Uganda tukyasigala nga tubaweereza